live ku Projan Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku Projan Media TV ng'enkola yaffe bweri tusooka tumira ku bantu baffe Winfred Mulindwa then tulina ne Namuli tulina ne Happy Janat tulina Lolama Asmal tulina Zahara Kinzi, Freedom Victoria, Natasha Sham, yes, Ahmed Ali, Mariam, Chirabo Anet. Alright, yonna gye musinziira African Lady, Farida Nakandi, Kakini nasimanyi gye wagenda naye nga tukumisinga nnyo. Kale mwebale kubanga ku Projan kwe muli. Olwaleero omukulembeze yabadde alina okwogerako eri eggwanga naye teyasobodde. N'ekirala nti twazzeemu era nga tetwaripotinzeeyo keesi n'emu, bantu babadde nga 150 something be bakebedde tetufunyeemu keesi n'emu ya corona. Kale mbaleetedde mwana muwala Maya Musuuza kanaka Eddy kenzo kanakato. Ffenna tumanyi nti taata waako yafuna ebizibu emabegako awo, ayina ekibadde kimusumbuwa mu lubuto, which is ulcers. Yagamba ayina bad ulcers ate baali bafumba butto mungi ekyamu affectinga, so yayisibwamuko bubi naye omwana we yagezaako bambi omukubira essimu so that ayogerako ne taata we. Maya n'ayogera ne muzeeyi we n'amusaba quick recovery, n'amusabira Mukama amuyambe awone mangu era ne kamulaga nti kamumisinga nnyo bambi ne kamuwandikira obubaka nti quick recovery dad, I really miss you a lot. Ne kapostinga no postinga nti I love talking to my dad. Osegera kale nga agezaako kulaga expression love gy'alina eri taata we bambi. Mu mbeera yonna yalaga nti ajja sigala anyumya ne taata we era ajja sigala amuwa omukwano gwonna gwe yeetaaga. Kale abaana nga bano tulina obbayigiriza okubanga at least bateekawo embeera ey'okubanga ategeera embeera y'ekizibu n'asobola okuvaayo nga naye asobola okukansolinga muzadde we n'abaako ebigambo ebimuzaamu amaanyi byakola ki byamugamba. Kale ku Projan Media TV tukuwa latest updates, social media updates, amawulire gonna ne tunyumirwa nga we tutambuza embeera wano mu Uganda, naawe ali Dubai, ekate Saudi Arabia, Jordan, waliwo omukyalo ali Jeddah neerabidde erinnya lye. Nawe tukwagala nnyo, commentinga, likinga, teweerabira onyiga akadde okubanga ofuna buli story yaffe gye tunaaba nga tutaddeyo. Projan Media TV.